Malakai Ecology ekifo kye tusinzira mu Sunday okola programu ezaffe eza LNL baniriza banange mwebale kuba nti messages badde ziswe Sharoni, what is wrong, why are you doing the repeats, why are you doing this, badde siriwo bubeezi badde siriwo naye nga nakomyewo amwebale nnyo abaviewer bafe abalungi okuba nti mugoberera programu zaffe zonna ate ne mbeera nti mufaayo nemutegera lwaki eno program ediddwamu emirundi ebiri oba esatu mbaliriza lunaku lwa Sunday ssaawa ziba nnya LNL ebintu bingi ebibaddewo bye tutwayogeddeeko ebituyiseeko lwa nti tetugenda biddamu naye nga byebyo ebimu bikyali mu mateeka tulinde ate kooti byeneesalawo ebya Hajji ne Hajjati byo bikyatambula ddala obufumbo. Always tell us buli lunaku twegamba oba mbagamba nti ensangi zino fenna tufumbirwa lwa bintu byanjawulo. We get married for so many reasons. Gwolina ensonga lwaki oli mu bufumbo bwo bw'olimu, nange nyina ensonga lwaki ndi gyendi, waliwo nalina ensonga eyamutwala awo waali. So tubeereyo abali willing okubeerayo, woba toliiwa okubeerayo vaayo ffe tujja basobola okuba nga tugumiikiriza. Mubeeramu challenges nyingi. Marriages, I think it's one of the institutions ezisinga obukalu mu nsi muno. Osobola noonya ssente n'ozifuna naye okunoonya omukwano n'oterera nti bwe wano, it is hard. Mbaniriza ate olunaku lwaleero ndine omugenyi waffe tumumanyi. We know him, he's all over TikTok, he's all over social media. Abe bantu abamu aboogera ebintu ebitegeerekeka to the generation. Tuleeta abantu ab'omulembe gwaffe mu myaka gyaffe batugamba olulimi lwe tutegeera tujja bitegeera. Nsanyusa okulaba ssebo. Amina mama. Assalamu. Saa gitoola sana gizanyiramu kanjireke. Ugitoola? Really, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayinza sigimazeeyo. Togimazeeyo. Naye eri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiri kye baddamu ekirala batta. Taala. Ako kensinga okwagala okuyiga. Ako nenkayiga. Yagala amasappe. Oba ntegeera nti mbiyize. Obulamu buli butya? Obulamu si bubi. Oli otya? Ndi bulungi. Mujebaleko. Amina. Omusango mugutuusizza wa? Omusango siri mu namateeka. Okay, kale. Ngammwe abannaddiini. Nkyogeddewo bintu omusango bagutuusizza wa si namateeka nti kiryalinga. Ngammwe abawaalimu ekintu ekibanga kiri katugeze ku muntu w'omusiraamu ng'oyo w'amaanyi nti atwamutegedde ffenna akituleka waffe ng'abasiraamu. That is one. Anyway, kiriza nsooke mbuuzeeko abalabi bano. Soko batubuuzeeko. Banange abalabi baffe mwenna abadde Ota TV mukkirize mbalamuseeko. Nnyinze mpita ne package zange. Era nzigaba bugabi buli embeera teziggwawo. Tweyanzisa nange empaayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeyo package erimu ebintu bisatu. Balamanyi biri mu mmotoka. Birimu ebintu bisatu. Salaamu kitegeeza mirembe. Rahma kusaasira kwa Mukama Katonda, baraka gy'emikisa. Buli lwobeera ng'olina ebintu ebyo bisatu. Ensi oba ogimaze. Tweyanziza otwadde ekyobugaga ekisinga. Mbaze ogibawa. Naye weebale kulabika bulungi. Omanyi waliwo ekyana ky'omukatuliki ky'olaba n'ogaa nti kale kino singa kibaako akakaya kati gwe waalisuze n'amahale go. Olwaleero. Waliwo gw'olaba n'ogaa nti kale ono bambi singa ateekako akakaya kati gwe wali badde ogira bw'oti. Olaba oyaka ng'olyawo kakati bw'okateekako. Oba nsiramuke. Siramuka osula nazo nzikuweera na kumpewo wano. Nesiramukira wano. Amahali bagakuweera wano wenyini tovaayo. Katubikole amahali milioni 4. Milioni 4 nze mwategeera oliziki kati ebyo bwe tudda ku nsonga gy'omboozizza. Abakyala mutegedde nnyo naye bwe kigwa ku busiraamu abawali mu kiba kitukakatako. Okuwaya amahali. Okuvaayo, yes. Okuvaayo. Netulungamya ensonga. Era abamu baaga nti kakati abawalimu lwaki muvaayo babe. Tuba tulina kuvaayo. Omulala n'akugamba okuuma ekitiibwa kyo kale waali sirise naye osirikaani anayogera. Naddala nnyo ensonga ng'egwa nnyo ku busiraamu. Agambibwa okukwatibwa musiraamu. Aloopa nti baakwata musiraamu. Gwe bakwata musiraamu. Kakati ogivaamu otya ogirekere baani? So tetujja kukuuma bitiibwa ng'eno obusiraamu bufa. Kubanga kino kyagenza okujja. In fact mbadde saati naye kyagenza okujja ng'emabega waliwo embeera eyabadde waawo
nga abasiramu baga nti kakati mukwata mutya ku bwakabaka n'ebifaanagana keebyo kati bibadde ng'ebizikira ate ne kino ne kijja naye tugamba abantu nti tukitwalirawo wekiri olw'ensonga nti ffe tetumanyi kituufu Allah yamanyi ekituufu tuffe tulaba bulabi sayini n'oga nti omuntu bw'aba akubye indikeeta ekyama wano yaliba ng'agenda kati byonna ebyogerebwa Hajjati mufere alabika alimba fyonna tulimu alabika Hajji alabika yaliya Hajji yaliya bagamba bakuyita kulya yaliya oba yasolobeza oba yakomba sowaani ebyo tetumanyi byonna tugaa tubireke mu maaso ga Mungu subhanahu wa ta'ala naye ebiseera ebisinga abasajja bakafiiramu abasajja bakafiiramu olw'ensonga omukyala towooza naye atooza naye mwogera ate mukakasa eyo bagiyita sympathy card agireeta n'agikuba ku mmeeza bw'ati omuzannyo ne gugwamu omusajja kyatasobola kukola ki so njagala bannayuganda nga tuva ku nsonga eyo bakozese nnyo ku bwongo nze ensonga gye ntunuulira ennyo nti Hajji yabadde atuuse mu kaseera nga buli gwe yali anyiizizza asobola okuvaayo n'ayogera omusajja oyo yankola bw'ati omusajja yankwanako nange yanzaalamu abaana be bali eno tabalabirira n'ebifaanaganako eyo nga bwe tuwulira ku basajja abalala tetunnabiwulira ku Hajji amaze almost ewiiki ng'emu n'ekitundu ng'ali ku kalabba kuba kali kalabba ka Yesu ali awo buli ayitawo amulaba naye wabuzeeyo agamba nti musajja gwe wankola kino naye ate nanyini kuleeta musango sisala musango ninda nyini kuleeta musango wallahi ebigambo bingi ekizibu omusajja tayogera waliwo abantu nga Katonda yabawa embeera bannange nze seekase kimwanyi simanyi ng'otandika okungamba nti ebyo ebiyagayaga byonywa nze nga nsirika sekimwanyi musajja ng'asirika nakakati maama ne bwe naaba nvudde mu kkomera bambi nja kunoonya jangu tuteese owulira omukazi kakati namamonde kinamamonde kyo ebiragala bye kikufumbira ekyo owulira omukazi bwe mukootinga statements ze zirimu ku nsobi nyingi era nze ekyo kye nadde njagala namamonde w'oyo abeerekawo nga toliiwo mwalimu kati fenga abakazi you expect that from us ekyo kitufuula abakazi twogera nnyo that is us twagala nnyo enso tusaasira that is us atwagala nnyo okulaga nti tuli bakazi ne tulaga oluusi amaanyi we gatasaana but anyway katulinde kkooti ejja kuba esalawo ffe weetuli tugayina ffe weetuli nze omusango ngulimu nnyo wakati buli wengalaba nga bakatambula ka vidiyo nkaduwuliriza nenkaddamu ninda kusalawo nensaba Mukama essala yange gyensaba ebeere nga yeeyo kale tuvuddeyo njagala ebeere nga yeeyo basingo maaza anti tuba tujja kuddiba katandike programu yaffe sifena tuli bwe tutyo abamu banjawulo nze siva ku singo maaza mubakube mubakole mutya siva ku kyama kye kiri mu singo maaza Mungu bwakusaasira n'ogwa ku singo maaza nga yabonerera ngayagala kutereera kutuula eyo gali ebeera ngumu eyo nze Allahu akbar era mmwe mubagaane alhamdulillah muva mubatulekedde tujja kubejovaana biidhinihi tabaraka wa taala bana bajja kugwawo mwe mubeereeyo mu buto bwammwe bujja bagira waleti muzikunkumule naye nabamanyi ono abamagida toyina kyotugamba timu singo maaza si bonna zuula waba yagize ffe tuli ku singo maaza otukubirako n'amasasi ne tufiirako mwe mubagaane alhamdulillah tugamba alhamdulillah rabbil amina tujja kubejovaana singo maaza abaana abana omutwala abaana nti si nsonga abatakooye nnyo abaana si nsonga ate akooye ebyago ebyakudduka bya malasoni mwalimu tugenda kwogera ku nsonga ya process ey'obufumbo bw'obusiraamu that is one tulaba Qur'an eyogera ku kuwoowa abakyala abasatu bana bayira abakyala bana ffe generation yaffe nedda generation yaffe atulema okukkiriza era ompowa nkugamba tongattako mukazi mulala atusooka tutegeere a process eya courtship mu Buisiraamu eringanga eno eyaffe how is it no sex before marriage
neyo wekiri ya okay tekiriyo kyekya tewete mbisiramu tetulina byakulozaako tetulina byakulozaako era ebizibu byonna bye tufunye nga tuvudde mu busiraamu kupalapalanya ne tuteekawo amateeka agaffe nga tuvudde ku g'obusiraamu omusajja by the way ebintu ebyo abaana abobuwala out there bagamba agenda n'alowooza nti okutuukiriza naga nti Dennis ono yansabye ensonga eziri ye n'alowooza nti bambi bw'anaakola ekyo kijja muleetera omukwano omungi eri yani amulaga nti Dennis wo si tebiina we bikwataganira. How am I going to prove to him nti mwagala nga tuli mu courtship? Birala nnyo oli bw'aba akwagala mutwale ewammwe ekyo kimumalira sinabeera naye kimumalira omukakasa nti omwagala ate otwalayo buli omu. Bano abasajja twogera ku generation eno tuli kweno omusajja yankwanye leero mugambye I love you very much. Ate si leero tomugamba leero oyagala kuba mubbi oyagala si leero wabeerawo process by process. Anti kati process eyo tukozeemu biki wali ensonga ekisookera ddala obusiraamu bwatiiririza nnyo omukyalo okusinkana omwami nga ye olw'ensonga tuli bagezi era okumanya tuli bagezi mashini yaffe Allah gye yatuwa nze kati tekintwalira lunaku gwe kwagala musajja tekimutwalira lunaku kwagala mukazi okwagala kyeki andi kati ffe ekyaffe kyanjawulo ku kyammwe nti ffe nze bwe ndaba bwe nti mashini eprocessingirawo nega nti n'oyagalirawo nenjagalirawo I get that now. Kati ate mmwe abakazi omala kusemberera nnyo muntu nakuwuliriza biki byayogera n'ojja nga oyagala mpola mpola. Baba baffe bangi be baatwalanga tebaagala naye n'atuuka nga ne wowe omutema ejjambi yatavaayo gye bakoze eki nga bamutwala akaaba naye bw'atuusewo mwe muadaputinga era kino kigundi naye abakazi balinamu karakita oba attribute nti baagala kwegamba baadaputinga ng'embwa nayo eadaputinga embeera za mukama we waayo naye abasajja ffe tuba tukuze n'emizeezeze gyaffe kizibu kyakugivaako. Kaakati obusiraamu bwatiirira nnyo omukyala okusinkana omwami one by one ye nga ye olw'ensonga nti tuli bagezi nnyo kasita nkwekiika bwe nti mu matu nate n'ogaggulawo n'enteekamu ebigambo emikisa egiwona mitono nnyo kasita okkiriza owulirize emikisa egiwona mitono kati ne bugamba nti funayo mwannyoko abeera brother efunayo mwannyoko gw'oba oyitamu bw'obanga oyagala Catherine mugende musinkane nga muli bameka olw'ensonga nti omusajja ono ku musajja nze nsobola okulaba omusajja nenga nti ono omusajja nno lwakwambala nkofiira naye ono muyaayi kati ono ali atyo onakutebwa musajja mulungi nnyo asaana na kumuwa muntu abeere naye okiraba so ekitali ku mukazi ye omukazi bw'atuula n'omusajja n'alaba essaawa n'alaba nga awuba ebisumuluzo n'alaba engatto ye alaba biwedde saate enkyajja kaaba amaziga. Kati bino bye tukola byonna ensi yatabukatabuka tuli out of Islam naye tebaalikiriza musajja na mukyala kugenda batuule ku forest gundi ku Malakayi batuule Malakayi mulalamu so ebyo byonna twabibuuka naye enjogereza ennungi ye yali badde ng'olina gw'oyitamu muganda we ne mukkaanya ono bw'aba akusiimidde ng'alabye omusajja nti ono omusajja yali omutuufu emikisa 8 ku 10 omusajja oyo yali omutuufu. Tulina chance embi nti tulina budde obwo essaawa zino osanga omusajja ng'otambula mu kubo nga ngisenga Fahadi n'otwalibwa n'akutwala ne mutandika process ey'okwagalana. Of course mu process Fahadi ajja kuyita ewaka jangu ondabeko si mwannyinaanze ddala ngenze mulabyeko bibaddewo ddala okutuuka okubeera ffenna okwewoowa tumaze otudeetinze tubaddeko fembi katugambe ategedde omuntu gwali naye asazeewo nti kambeere kale kangambe nti wane Shamimu enva zimutambulidde kyatutta kirabyeko mpulira tutuuse mu kuwoowa wano nga ngenda nzija ewammwe bagamba nze nzija Fadi yajja oba muzadde wange yajjamu n'abagamba mulanga agenda kuwoowebwa
oba mtabano ngagenda kuwowa ngani agamba ani nti ani ajja n'asaba n'agamba ku family ebbiri yes ani ajja fefe abeereta omusajja yasaba okay akaseera konna omusajja yasaba obusiraamu bwawe omukyala amaanyi mayitirivu nnyo 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 twagenda kusiramuka ennyo nga bw'okiwulira era abagaa nti eddiini y'obusiraamu yazza wansi omukyala balimba obusiraamu bwawe omukyala nti to the extent nti obufumbo omukyala yasalawo obufumbo bubeerewo oba nedda nene waffe tutalina busiraamu era naffe nti ne yes nti ne bw'oleeta omusajja ng'alina amamotoka 10 alina amayumba baga nti yenna nnyini akeedi gundi ne gundi ne gundi omukyala bw'agamba nti nedda musamuga nti no ekyokubiri baamanya nti abasajja abazadde bayinza okupalapalanya ne bagamba muwala waabwe nti bw'otamufumbirwa Rashidi owedde obusiraamu ne buteekawo amahale awo wulirawo waaw banange nsabira buli mukyala yenna ali ku Delta TV gamba amiina atuukeko mu kaseera ako nga baga nti amahale tukuwemeka gamba amiina muba tulina muntu nga muleete ate nga agenda kuwa amahale newafe bateekayo amahale tewali kaseera kasanyusangaako njagala tutuuka ku mahale ndowooza nga tuvudde wano amahale nga yinako ebibuuzo bingi naye njagala tusooke tuve wano mwalimu kati nga tumaze omusajja azakusabye agambye ndeeta Shamimu kumuwoowa process ene wammwe muzikiti ki ekibeera mu process onazo okusaba ate byangu nnyo temusaba baluwa z'abazadde era bw'obiyisa mu muzikiti tuli musawa kati zizo mu ddakiika nga 15 obeera mufumbo era ng'ebigenda okukolebwa byonna bya halaali mu ddakiika nga 10. Omwana ono ow'obuwala twetuzeeko mumusomesa mutya nti kati gwe basoose okutwala gwe Hajji n'ambeemu Sharon na wakyaliyo Hajji endala 3 kubanga mulembe guno osanga omukazi nga musiraamu n'ategeera nti bbaawo alinayo omukazi omulala obuzibu ne bujja temusomesa bakyala bano ne mubamatiza nti bbaawo ye bbaawa mwe mwenabana ne bannange kati anti kyekindeese ku Delta kuno kyo njagala tusomese kyala alwanyisa munne aba tategedde nti obusiraamu mu kugamba nti omusajja awase abakyala bana nkwata bulungi eky'obusiraamu omusajja okuwasa abakyala bameka bana kiyamba mukyala yennyini omusajja kimuyamba kitono nnyo lwakuba mwe mutunuulira ku sayidi emu yakwevuunika nze kinyamba kitya ng'omukyala anti gwe ng'omukyala ekisooka tewali musajja ayina bakyala bana nga baatule yennafu temwagala baatule yogeza amazima nga Mungu akulaba teriyo musajja ayina bakyala bana nga baatule eki nafu olw'ensonga nti abasajja be bakomplainingira nti bannange baatule nsindikanjake abeera n'amaddu kakati amaddu ago bagakendeeza naki buli lwava eno nga badde avudde mu muzannyo tugeze azannyeeyo first half naga nti second round kagende baba bwe banajja ojja kwaziina ng'eswala tennatuuka second round yebagireeta eno ewuwo jamaa anti kaakati kyekyo ebimu era mu ddagala ly'amaanyi g'ekisajja kyekyo era bw'ojja kufa bwali mulala nti tulina amaanyi g'ekisajja nga tugaa nti genda ogatteeko omulala anti olw'ensonga buli kati amaanyi g'ekisajja wafuna Hajji ey'okubiri katugeze ndi Hajji n'ambeemu afunye ey'okubiri gagenda kugirawa mu y'okubiri nze w'omuwala emeddwa okugafuna gali amaanyi ge twogerako siga kulima lwaki kunze omugabuze siga kulima kiri wano guli muzannyo gwa bwongo waliwo okulya emmere emu nebanga ogimanyi nti kakati kano kawunga kakeeta olidde naye buli lwabanga yes buli lwabanga akyusaako n'alyako ku muceere n'alya ne kawunga agenda okujja ene ewa kawunga ng'akaagala era omusajja nga talina maanyi ga kisajja tumugamba nti kyusa ku flavor obeere ng'olya 2 ojjamu olya nga batule yeegaseeko percentage endala ekyo so omukyala yenna ng'agaana omusajja okuwasa biki aba tategedde nti bigasayo in fact emigaso emingi egiri omwo miyitirivu nnyo njagala tumanye emigaso gino egy'okuba nti oba okimanyi nti nze ndi Hajji esembayo oba ndi Hajji namba 3 oba 2 n'obeera nga tuleke tumanye nti kino kiri important nnyo omwema okubaayo ne Sharon
kya mugaso nnyo kiyambanze. I'm not promoting etali basiraamu munfune bulungi. Twogera ku ddiini ya Buisiraamu yokka nti Bokruhan ebakiza okuba n'abakyala abana. Ne generation yaffe eremeddwa okkiriza nti basobola okuwasa Shamim, ne bawasa Shakira, ne bawasa Shira, ne bawasa ne Shirat. Kantandikirawo nga nkomyewo atukyaliwo tovaawo nkomawo.